Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka obutalya kikeeki kye baamutegekedde ku mazaalibwa g'emyaka 7. Ebigambo ebyayogeddwa mu kkanisa birungi badde sibiwulirangako mpaka lwe twatuuse oli n'akola ekikeeki ekiweebuula Obwakabaka. Kansooke nkibalage nkibannyonnyole. Kakati ekikeeki kigoberere bwe kimala okudizayiningibwako olubiri waggulu ne bakiwummuzaako omusekeranyuma. Ekigambo bwe kityo bwe kiri ne bakiteekako engalabi enjaseemu. Eyo engalabi gye mulaba Kabaka kansooke mbuuze ekibuuzo nga bwe nnyonnyola ekikeeki kino. Kabaka mwana wa ngoma wa ngalabi. Omanye engalabi engalabi kansooke ndyoke mmaleyo. Nga baddira olubiri waggulu mu kikeeki nga balutuuzaako engalabi embajjulemu. Kabaka waffe avuga coat of arm yali ey'eggwanga lyaffe Buganda. Kakati mu kabonero ka Nantawetwaka ekyo ekigalabi ekiri awo kye balina okugyawo longo time ego. Si nkulungo gye balina okugyawo, ngamba ekigalabi ekiri mu nkulungo. Buganda bwe giba nga bagifuula ngalabi gye ngendo omusekeranyuma. Buganda baba bagifuula musekeranyuma bagitemamu ebitundu bibiri. Kakati Kabaka akabonero akategeeza olulyo olulangira n'ayakola akabonero k'olulyo olulangira kaliko engoma etuddemu engabo wakati awo eriko amafumu n'engabo bitudde ku ngoma si mu ngalabi. Mugende ne wali ekibumbe weekiri ku Royal Mail waggulu mulabe akabonero si ngalabi wabula kati Obwakabaka baffe babusikiza engalabi emukoleki embajjulemu. Engalabi yakuleetya mumbuulire. Kakati bigambo bye ngenda okwogera biva mu nze kankaka siri mu mativu nja kubibagamba anjagala atanjagala ndeke. Engalabi kabonero akafaanana n'obusajja bw'omusajja. Bwe baba bagikola first of all basooka ne bagitemamu ekyawa wakati eba n'omutuli. Ate engalabi ekigiyisa omusekeranyuma esigaza omutuli ennyuma. Mbalamusizzaako nnyo bannayuganda okusingira ddala namusaakaako ensusso Abaganda. Puroguramu eno bw'obanga toli Muganda gireke n'atayagala Buganda nga mu mutima. Omuganda sitegeeza oyo mu musayi ngamba ajagala naye yagizaalibwamu. Manye okubeera Omuganda kiri mu mwoyo tekiri mu bulaadi. Naye n'omusaayi eyo yewava ensibuko. Omanye omuntu okubeera Omuganda si kukyeyita kukibeera. Okubeera Omuganda kituli mu musaayi tolina bw'ogwawula. Tewaliiwo laboratory test ziyinza kutujjamu kuba Muganda. So kati bino mbigamba Baganda erinnya yenze kankaka neddira Kinyomo akabbiro mutima. Nasanyuse nnyo nga Ssaabasajja Kabaka tagenze mu ekereziya ku mazaalibwa ge. Omanyi njagala mbategeeze ekisooka Kabaka tekimukakatibwako kubeera buli wamu. Oyo omusajja Ssaabasajja talina kubeera buli wamu ng'abamu bwe baali agadde mubeeza buli wamu. Emikolo egimukakatako egy'ennono egimanyiddwa njabba waako mitono gye nzijjukira egirala munnannyongerezaako. Kabaka takakatibwako okubeera ku birthday ye. Ebyo biyiiye birungi naye tebimukakatako. Ebimu ku bimukakatako kwe kuggulawo olukiiko lwa Buganda. Tewali asobola ddumuggulirawo era bw'aba taliiwo oba owambye gavumenti. Ekyokubiri ge matikkira ge. Kankaka Peter, I am the greatest of all time. Era nawulirako awo abaali baagala okugateekawo bwe yali taliiwaawo naye ndowooza baamala ne beebuulirira. Kiki ekyansanyudde? Nsinziira wano okwebaza ne sekwebaza Ssebuufu bwange wange otabuukira walungi. Ssaabasajja Kabaka mutebi. Weebale nnyo kutebuka bukodyo bw'abantu abamu. Ate nafunye ne bonasi ey'enjawulo. Bwe nalabye ku mukolo nga tekuliiko Omulangira Ssomakookiro. Omanye ebigambo bino mbadde mpulira nga binnuma ne ngamba bireke nengezaako bibulira abantu ab'enjawulo naye nga ne ngamba binsinziza amaanyi ne ngamba kambyogere. Omanyi ffe mu mawulire ettooki eyaffe tugikuba wali kizikiza wasobole okubaawo ekitangaala tutambulire wamu. Ate Omuganda ayogera asirika aba mulogo nze sijja kusirika.
neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka obutalya kikeeki kye baamutegekedde ku mazaalibwa g'emyaka 7. Kyanzijukizza Kabaka ku myaka 3 ku Namulondo bwe yatusuubiza nti nga Kristo bwe yatandika okukola ku myaka 3 naye azze akoze ennono ekola. Bannanga abakkiririza mu nzikiriza y'obuwangwa nga gwokkiriza nti oli Muganda n'ebigenderako byonna otambula nabyo mukube mu ngalo. Kabaka Mutebi kati yatebuse. Ssaabasajja nkwebaza obutalya keeki ya buwemu bwetyo. Kati ffenna okusobola okutegeera ndi munyiivu eri ekampani oba omuntu yenna atamanyi nnono oba omukazi oba omusajja Omuganda oba omucope yenna eyadizayininze kikeeke kye baatutte ku Ekereziya e Rubaga nti ekyo kye kikuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Oyinza obutantegeera kikeeke kino kankibateerewo. Ssaabasajja Kabaka emabega yakuzaako amazaalibwa n'asala keeke mugijjukira bwe yali ne Kabaka eyamukyalira okuva e Ghana. Kabaka omugagga ennyo oyo. Kigambo Kabaka nkikozeseza n'ekikwata ku Buganda erinnya lye ndyerabiddemu wano kuba obusungu nnyina bungi. Keeke yali yante yayokebwa nnamba Kabaka yagisala nawulira bulungi. Kaakati waliwo omuntu atamanyi nnono ennaku zino ali emabega w'okukola ebikeeki by'obuwemu obireeta mu lujjudde okuweebuula Kabaka. Ebirabo ebisigadde ebyaweereddwa mu kkanisa birungi okuggyako nze simanyi lwaki Kabaka oba omutonera ekirabo ky'Ekereziya. Ebigambo ebyayogeddwa mu kkanisa birungi badde sibiwulirangako mpaka lwe twatuuse oli n'akola ekikeeki ekiweebuula Obwakabaka. Kansooke nkibalage nkibannyonnyole. Mu kikeeki kye mulaba awo ye ekyange kiriwa manyi nange nnyina okubalaga ebintu nga mbiraba. Simu yange eriwa ndabe ekikeeki ekyo kankibateerewo ku mabbali. Ssaabasajja Kabaka weebale nnyo, weebale kutebuka muswa naye basajjamu ab'Emmengo mwe nnono mugimanyi oba mutudde mu kye mutamanyi oba lwaki muswaza temukyaswaza muswalo bana buswazi. Keeki nagyetegereza nnyo sirika nemena kuginoonya. Ekikeeki kino kye mulaba kya buwemu kiswaza Kabaka kiswaza n'Obuganda. Kabaka ayitibwa omwana w'eŋŋoma. Kati mu dizayini y'ekikeeki kino n'eyakikoze yasoosezaawo eŋŋoma wansi nga bwe muziraba. Omanyi Abaganda tutaputa nnyo ebigendererwa ebibeera emabega w'ebintu by'okuweebuula. Yensonga lwaki andaweeyo gyambalira munda tosobola kutusoosaako mpale newankubadde andaweeyo wagigula akakadde kalamba tosobola kugiteeka kungulu kwa mpale. Obubonero, symbolism is one of the most important parts of our culture, the sects of our culture that describe who we are. Nga baddira eŋŋoma omwana w'eŋŋoma nga bamutuuzaako olubiri ku mutwe. Eŋŋoma ze zisooka wansi. Kati mu dizayini y'ekikeeki kino eŋŋoma bwe zimala okutuula wansi nga bateekako olubiri. Olubiri lwa Kabaka nga baluteekako luliko wankaaki oba geeti egendayo nzigale bulungi nnyo nga babidizayininga nga bwe babidizayiniza ebyekisiru ebyo ebyabadde mu kikeeki Kabaka kye yataalidde. Yeebale nnyo butakirya n'omulangira Ssemakookiro butakikombako. Manyi twamulaba omwana oyo luli omwana ndowooza oyo aliko emizimu gy'abajjajjabe ekikeeki yakigaana butereevu ne kamera ne zimukwata naye yagaana okkirya. Ali emabega w'omwana ono weebale nnyo omulangira ssebo tukwebaza. Kakati ekikeeki kigoberere bwe kimala okudizayiningibwako olubiri waggulu ne bakiwummuzaako omusekera nnyuma. Ekigambo bwe kityo bwe kiri ne bakiteekako engalabi enjaseemu. Eyo engalabi gye mulaba Kabaka kansooke mbuuze ekibuuzo nga bwe nnyonnyola ekikeeki kino. Kabaka mwana wa ŋŋoma wa ngalabi. Omanye engalabi engalabi kansooke ndyoke mmaleyo. Nga baddira olubiri waggulu mu kikeeki nga balutuuzaako engalabi embajjulemu. Engalabi eno ntememu wakati akabonero akafaanagana nantawetwa enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka nantawetwa gye tutegeera obulungi nti Kabaka atakubibwa koona tawetebwa ayita wakati awo nako kaale kabonero kabi akatandikibwa aba leediyo Suubi abo
be bakatandika Jennifer Musisi najja edda kabaka bagulangawo n'ayitawo kakati kabaka bwebanga Buganda mwagifuula ngalabi engalabi bagyasaamu akabonero ka kabaka kavuga ku mmotoka ye emblem ekyo emblem ne bagiteeka wakati kabaka tali eno ate tali eno tali eno ate tali eno bamuteera wakatindo kati ninyo yasigala ku luuzi yeewuuba wakati awo akabonero k'obwakabaka bwa Buganda simbo olaba ne Museveni alina number plate court of arm gyavuga kabaka waffe avuga court of arm yali yeggwanga lyaffe Buganda kakati mu kabonero ka Nantawetwaka ekyo ekigalabi ekiri awo kye balina okujjawo longo time ego si nkulungo gye balina okujjawo ngamba ekigalabi ekiri mu nkulungo Buganda bwe gibanga bagifuula ngalabi jengendo omusekera nyuma Buganda baba bagifuula musekera nyuma bagitemamu ebitundu bibiri kakati kabaka akabonero akategeeza olulyo olulangira nayakola akabonero k'olulyo olulangira kaliko engoma etuddemu engabo wakati awo erika amafumu n'engabo bitudde ku ngoma si mu ngalabi mugende ne wali ekibumbe weekiri ku Royal Mile waggulu mulaba akabonero si ngalabi wabula kati obwakabaka baffe babusikiza engalabi emukoleki embajjulemu engalabi yakuleetya mumbuulire kakati bigambo byengendo okwogera biva munze kankaka siri mu mativu nja kubibagamba anjagala atanjagala ndeke after all ne abatanjagala ne batanjagala bamala bambulizayo kati siri mu buwanganguse kati kambabuulire engalabi kabonera akafaana n'obusajja bw'omusajja bwe baba bagikola first of all basooka ne bagitemamu ekyawa kati eba n'omutuli ate engalabi ekigiyisa omusekera nnyuma esigaza omutuli ennyuma esigaza omutuli emabega wano ne bajambula obuyinza bwayo bwonna ne bagiteekako eddiba libagiteekako liba lyakyewalula kati engalabi okuvaamu ekintu kyonna ekitegerekeko inagikuba ate ogikuba nnyo okusinga endala ate era eddoboozi lyayo teriviirayo wano mu maaso liva nnyuma kyekigiyisa omusekera nnyuma olw'okuba erimu ekituli Abaganda kyova owulira nga abamu bagamba twasuze mu ngalabi kubanga engalabi osobola ojingira twasuze mu ngalabi ebigambo ebyo mbe bikkabikkako neme kugiraagira nnyo naye bwe mbigenda ewala mutegeera obujoozi obuli kuba kuyakoze ekikeesi kino oba abantu abali emmenga abaagala okusaanyaawo ekifaananyi n'endabika kaakati nga baddira ekikeeki kino nga bwe mukiraba nga bakwata kabaka mu design mu kikeeki nga bamuwanika ku ngalabi waggulu kabaka nga bamutuuza ku ngalabi nga bakola design ey'ekyambalo kye mpaka ku nguugu engule eyo kabaka gy'alina erina okubeera mu byafaayo byayo tujja bakolera programu namba 1 ekitiibwa ky'engule eyo ey'obwakabaka wano gye baataddeko ekyoya waggulu nga bakwata kabaka nga bamutuuza ku kigalabi wano wansi ku lubiri ku kikeeki ekyo kuliko obuwologoma buli eno wansi obuwologoma babulese eno wansi buli eno wansi ku lubiri kabaka nga bamukwata bamutuuza ku kigalabi waggulu ekigalabi ekyaseemu era kyaseemu n'akabonero k'obwakabaka bwa Buganda our emblem our coat of arm as a nation era bakateerawo akatindo kati nnyo wakati mu kigalabi ne bakateeka wakati awo kabaka bamutuuzizza eno kakati mu kikula ky'ekifaanana kabaka mu kifaananyi kye atuula ku namulondo ye agituulako ate alinnya ku ddiba lyango nga mu kifaananyi ky'embalaga ekyo kabaka alinnya ku ddiba lyango ne mu kino nga badipictinga nti kabaka atudde waggulu ku musekera nnyuma ebisajja mmwe addayi Abaganda mulinyiiga kodi ne mufuna enzo ne mufuna obubalira ne mufuna emiyini ne mubaako omujega wa kalica gwe mukuba emigga emmengo nga bakwata kabaka nga bamutuuza ku kikeeki ekyo waggulu ku ngalabi kati ku ngalabi kwe bamutuuzizza waggulu nga bamudizayininga bulungi kabaka okugulu okumu kuli eno ku piisa emu ku kipiisa ekimu eky'engalabi okulala kuli eno okumu kuli eno okulala kuli eno atudde ku ddiba lyengo nga bawanika kambabuulire bwe nali e Naluzaali St. Martin Vocational Secondary School nali musajja muyimbi nga ndi mukubi wa ngoma bafaaza batutwalanga mu kye bayita education week mu ngoma ze nakubanga emu ku zo yali ngalabi kati kanjogere ku ngalabi ng'engalabi yokka si kikeeki kino mutegeera obujoozi obuli mu interpretation y'ebyo ebiteekebwawo ekisooka engalabi efaanana obusajja ekyokubiri engalabi teba na buyinza ejjibwako obuyinza ku mutwe kubanga erekebwa nga omutwe gutemeddwako gwa kituli n'eyambazibwa eddiba ekintu ekipya ekiva ku kyewalula munda kiba kituli ate emabega teyeega osobola okuŋŋamba nti n'eŋŋoma
zibaamu ekituli munda. Yes, zibaamu ekituli munda. Naye engoma eweebwa ekitiibwa era engoma ebikkibwa ne wansi eno gyesembera terekebwa nga yeggudde. Engalabi ye ngoma ensiru yokka ereka nga yeggudde eyogerera ennyuma teyogerera na mutwe. Singa engalabi baali bagamba nti evaamu ddoboozi, engoma yo ng'esobola okubeera nga mbikke wansi era sitiiru n'evaamu eddoboozi. Engoma ekyatuyigirizibwa mu Education Week nga tugenda okukompiitinga ekitovu n'erudda waayo na gye twakompiitinga nga mu mpaka. Kino nkibabuulira. Engoma ekimu ku kyatusazangako obubonero, engoma tetuula mu ttaka. Nga tonnaba kutuuza ngoma mu ttaka era tesula ku ttaka. Osooka n'oyalirirawo twayalangawo mikeeka, naye engalabi okumanya nsiru yeetuula ne mu ttaka. Akabonero ke mwasigiza mu Bwakabaka bwaffe ebyo ebimulimu bya kisiru. Engoma tetuula mu ttaka, erina okwalirirwawo. Naye engalabi etondebwa eriko omuguwa gugibeera wano mu bulago. Abazikola muzimanyi, muziteekako oluguwa. Oluguwa olwo ffe bwe twabanga tugenda okukuba engoma mu Education Week ekyatuweesanga max enkwata y'ebivuga, ennyimba nga tebinaba na kuvaamu enkuba yaabyo. Engalabi bw'oba ogikwata ogiteeka wano mu nkwawa ng'ojja. Engalabi eteekebwa mu nkwawa. Okwo kwe mutadde kabaka waffe. Engalabi mu kikula kyayo eteekebwa mu nkwawa. Kati bw'omala n'ogituuza, engalabi terina magezi geeyimiririra ku lwayo, tebeera ku lwayo. Teba na magezi engalabi geeyimiririra ku lwayo. Engalabi ogiwunzika ku ngoma endala. Gye muba musazeewo okusinziira ku kika ky'amazina kye mugenda okukola ki? Okuzina. Kaakati ekyo ekirala. Engalabi bagisiba enkalu. Mumpulira bulungi? Okukuba engalabi oyina ogiteeka mu magulu wakati n'oginyweza kye bayita okusiba enkalu. Kabaka waffe mwamusiba enkalu. Mumbuulire mwaba muliisa bikeeki kabaka banna mutuufu kabaka ye mutebi ekyaddala yabatebuka kuba muli babi. Engalabi mu kikula kyayo nga tonnaba kuvaamu ddoboozi lyonna kwogera kigambo kyonna, ne bw'oba ogituttewa basooka gisiba nkalu ogiteeka mu magulu. Era weewaava omuzizo nti abakazi tebakuba ngalabi mu Buganda. Omukazi tasiba nkalu, omukazi tasobola kuwunjula kade n'addira engalabi n'agiyisaamu olugaayo n'agisiba enkalu. Ebyo byali eri mu Batagwenda. Abatagwenda be baabikolanga, mpozi Buganda nga yafuuka Butagwenda. Eno keeki ey'engalabi okutudde kabaka mwagala kutugamba ki? Yasaliddwa mukazi. Naye mu nnono ey'engalabi nga gye mwakozeemu kikeeke ekyo, omukazi tasiba ngalabi nkalu. Ekyamulemesa, abakazi balina embeera zaabwe ezo zasobola okusiiga ku ngalabi. Ekyo kimu. Ekyokubiri kifaananira ddala na bubi omukazi okwewenjula mu Buganda mu kade n'ateeka wano engalabi n'atandika okugikuba. Ekyokusatu, obuyinza bw'engalabi obuli mu kugiteeka mu magulu wano ng'etunudde bweti bufaananira ddala obuyinza bw'omusajja bw'abeera nabo. Kati obuyinza bw'omusajja kati saawa eno bwe basala mu keeki cwa bwe baleeta ekyambe bwe babutema bati mu keeki. Omanyi mugamba ab'amawulire tusaakiriza. Bwe mba nnyina kye njogedde ekitali kituufu, mukole counter video. Ewakanya bino byenkola ki? Njogeddeko n'abantu bangi nga sirakola vidiyo eno naye tebampuliriza. Kino kinsinza amaanyi ne ngamba kanzije nkyogere wano. Kaakati kambabuulire, Minisita wa Culture ali Mmengo mu Buganda weetaaga mbooko ow'ekitiibwa osaana nzo. Ow'ekitiibwa osaana kukuba, osaana miggo mbooko zennyini. Ebintu ebibeezaawo ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tebisinziira Vatican. Ebintu ebibeezaawo ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tebisomesebwa. Tebisomesebwa bafaaza, tebisomesebwa basumba. Ssaabasajja Kabaka n'obugunjufu obwatebetebwa Kabaka Muteesa yasooka Ssekabaka yayita n'okuleeta buno obugunjufu obuliwo. Naye ekisinze okunnuma nti obugunjufu obugula obuguzi obwaleetebwa busikiziddwa obugunjufu obwafu obuzaaliranwa ng'abantu mweteeka ku bye mutasobola. Eddiini erina okubeerawo, sirina buzibu bwonna na kusaba, sirina buzibu bwonna na kwegayirira, sirina buzibu bwonna kubanga ekigambo Katonda ddunda lugabanna mugereka. Bigambo bya Luganda kitegeeza Omuganda yali amanyi Katonda ng'Omukatuliki tannajja. Omuganda yali amanyi Katonda nga Kabaka tannawaayo lubaga.
omuganda yali akimanyi ekyo kiri okke bwe kibanga tutambula na bigenda nga n'empisa edibizibwa ng'empisa emwe esobola okudibizibwa tosobola kudibya bintu nga nnono empisa zidibizibwa ezimu eza bulijjo naye nnono ekola abantu okufaanana kala gye tufaanana n'emisaayi n'olulimi luno lw'owulira njogera lwe tusengeka eyo tebidibizibwa okujjako eyongerezebwako bwongerezebwa na kutereezebwa nga bw'onaaleeta ekigambo nalo nga bw'onaaleeta ekigambo enjaye nga bw'onaaleeta ekigambo ne bisikizibwa ebigambo ebirala oba nabe ne biba nga bikola amakulu mu society ebintu ebimu ennono ng'ey'olulimi ekikola eggwanga olulimi abantu baalyo byebimu ku byo naye ebimu bye tutasobola kudibya y'empisa gye tuyisaamu n'enneeyisa n'empisa ffe nga bannabuddu twakwasibwa Pookino ng'atuukyayogera olupooki okujja okwegatta ku bwakabaka bwa Buganda twakkirizibwa ffe okukuuma empisa kati bino byenjogera ndi mu mandeeti yange ng'omusajja gwe bazaaleerwa Nnunda ndi mu mandeeti yange obukatuliki mbumanyi kuba nabeerayo nze Emmanuel Peter siina kyempakanya naye mulekeraawo okujooga obwakabaka kakati neebuuza era nga mpuliranga nnumwa twagumiikiriza abantu okuteekawo akabonero k'engalabi okukutulamu engalabi nga mugisikizza abaana b'engoma ne bafuula kati abaana b'engalabi okubwa ku mutwe anti bagikuba ku mutwe eno ate esekera nnyuma amagezi gaayo gaviirayo eri mabega ebyo twabigumiikiriza ne mubajjulamu obwakabaka ne mugamba obwakabaka kakati kabaka ayita mu ngalabi wakati awo waayita ekyeki ne tukigumiikiriza yenna yakiyiiya obwongo bwe obutegeera ebyobuwangwa alina butono yo ndiye yakiyiiya obwongo bw'okutegeera ebyobuwangwa n'ensibuko n'okusengeka Ssekabaka Kimera ameze Obuganda eri gye baamukuliza nnyina gye yazaala omulangira omulala be baayiiya engalabi eyo n'ajja nayo bwe kiba nga ye kalica kwe mwasimbuliza okuleeta engalabi eyo nti Ssekabaka Kimera yameze Obuganda yajja n'engalabi tekaali badde kabonero akaava eri okujja okusikizibwa obuzaaliranwa era tekalina kye kakyusa kyali badde ekivuga ekiweebwa ekitiibwa nga naffe kyatuleeteranga okuwangula empaka za Education Week e Masaka simanyi obaddayo siisa ekyazirina ffe nga tweyagalanga mu Education Week nali musajja mukubi wa ngalabi n'ebifaananyi mbirina oba nfuneyo kimu manyi ntambula nabyo buli wembeera oba nfuneyo kimu nkibalage looza kankubeeko abakimpereze nkibateereko nali musajja mukubi wa bivuga naye kaakati mumbuulire ekyamazima ddala lwaki mutujooga engalabi yeetuula mu ttaka baba bagikuba ekkirizibwa n'okutuula mu ttaka zinendo teyeeyimirirawo yekka erina okubeera ku ndala mumbuulire engalabi kiki ekyabaleetera okugisikiza ne mugisikiza ebyobuwangwa ebirina okubeera mu culture yaffe ng'abantu ebyobuwangwa ebirina okukola ki okusikiza kambabuulire mulabe abantu abayitibwa abawalabu be mulowoozaako basinzi eno gyendi emizikiti gikola sisitimu zaabwe zikola emindi bazinywa kyere ewaffe kwata ku mmindi bagamba oyo mulogo anti mwaziteekamu obulogo wano abasajja omulaba agenda mu ofiisi n'akamindi ke ennono yaabwe olaba n'ebitabo byabwe ebiwandiikiddwamu ennono zaabwe tebakkiriza bikyusa era bw'obikyusa bagamba translated version bisigalayo mu oligino bisigalayo mu luwalabu lwabwe olulimi balukuuma butiribiri ebintu ebyo bakola era bw'obeerijjako wano mu United Arab Emirates kati wensinzira okubaweereza tebakuwaawo butuuze wabula okkirizibwa okujja ne weeyagala obeerawo n'okola ky'olina okukola ne tofuuka mutuuze kakati baserwajja okwota constitution yaabwe tolina kyoteekamu tolina kyowakanya bwe libatteeka saawe ne bwewajja omuntu n'ambuuza okola kiranga abatambula ogende ntambulirawo naye eggwanga eryaffe emulisikizza abantu abatamanyina kye bakola ne bava mu kutulagira emisolo ne bagitujjako kabaka tasoloza musolo ebibira ne babibba ennyanja ne bazitwala emyala ne bagizimbamu abagaga ne bafuuka abagaga ne bafukira obwakabaka ne mukwata ekiwologoma oba mwakijjawa ne mukitunuza eno kikubya akabina eri mu lubiri mukiwanise eggulu lya Ssaabasajja kabaka akabina kali eno empologoma etunudde ate etunudde eri erubaga bakwata ekiwologoma ne bakiwanika awo kwekyo ekizimba okuli BBS saawa eno ekiwologoma ne bakitunuza ne kitunula eri erubaga ndowooza kyamaze ne kituukira obukatuliki ndowooza bwawambye obwakabaka
empologome yali tunudde bagitunuza eri kasozi erubaga either mwagala kuwamba bakatuliki obo kwegamba culture yaffe mwagiwaayo ebintu ebyo bye mukola mubyebuuzenga bwe mwasuula ennono mwabali emmengo ne mwegwanyiza ebifo ne mwewa n'ebifo bye mutaliimu ne musuula abasajja abakulu abategeera kye bakola olw'okuba mwagala ssente mukoze ensobi olw'obuteebuuza n'okwefuula bakiwagi nti mwasoma nnyo bibaleetedde honorable balandi friends abali mu office okutujooga ensi endala abantu bafaayo eri abantu baabwe naye nga basinziira mu buwangiro bwabwe basinziira mu nnono zaabwe mwe kasita mwagoba abantu abalina okukola ekintu ekituufu ne mubagoba mu bifo ebirina okubeera ebituufu ekyaddala ddala mwajooze Buganda ne musukkuluma ensi z'owuli endala zifa olaba n'ono omusajja omukulu eyazze mu America agamba America first but what happened to Buganda? Muganda last, our culture last, other things first. Why? Kakati nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka obutalya kikeeke kiweebuula Buganda. Design ya kikeeke ya buwemu, design ya kikeeke mbi nnyo eyagikoze mu joozi oba yagikozesa butamanya. Yonna kampuni eyakoze kikeeke ekyo tokikuba mu magazine nti go akola keeki ya Kabaka emyaka 7 tokikubamu because nja kunoonya magazine mu wakikuba kampuni njikubirize bagiboole tokuba kikeeke ekyo surprisingly nga n'engalabi gye muteekawo tekubwa mukazi ye yasaze. Sirina buzibu ku maama n'abagereka mu nsaasire, sirina buzibu yadde n'obu abumpaayidde kiba naye kyenjogera kirabwa n'omwana ayonka. Kanka ka Peter siri mu mativu newankubadde nze Peter siri mu mativu nakuddira mikolo gy'Obwakabaka egiyina okutendereza ennono yaffe ng'omusiraamu wano e Buwarabu bwayaziina n'atendereza Mungu gwe yategeera. Siri mu mativu n'okubeera nga kati Roma yeekulira emikolo egy'obuwangwa bwaffe, ekyo siri mu mativu. Nnyinamu endowooza nti baba batuwambye, nnyinamu endowooza nti enkola eyaffe ey'obuwangwa eba emiriddwa ng'etwaliddwa obuwangwa obulala. Siri mu mativu era sirina buzibu bwonna ku Mulangira Wassajja, sibimanyi nnyo naye tosoma masomo ku katuuti ka buwangwa bw'Abaroma tosomaako, ettendo ly'omutonzi olimanyi gwe. Can you recite Wassajja? Omulangira Wassajja, can you seriously recite ettendo? Ebintu ebyo obimanyi? Oba bw'oba obimanyi lwaki ebibyo bikweka okulembeza ebyabalala? Omulangira walisaitinze ddi essomo mu gundi? You have the liberties to do what you want. You are the royals. Royals have the liberty to behave the way you want. Owekitiibwa Omulangira Wassajja, Omulangira owekitiibwa nkumazeemu ekitiibwa. Omulangira Wassajja tolina kusoma ebyo. Kabaka bwe yali awasa mulimu essaala ezisomebwa mu madiini ago ezagunsinze Kabaka gumusinga. Ezennono zakitegeera nti zino okuwa respect obuwangwa waffe, zatuuka n'ekiseera ng'ebintu ebimu zino bijjamu newankubadde Kabaka ze zalina okubijjamu wali zalina okubijjamu Kabaka aleme kubyogera. Nnyina nekisijja kuteekawo ebimu bicustomizingibwa okusinziira ku ntegeera naye lwaki ffe culture yaffe gye tucustomizinga nga tutwala mu y'abalala ebyaffe tubirabanga ebibi. Mazima bantu mmwe okujja nga mwambadde embugo kibiiki backcloth olugoye olwajjibwa mu kikuta ky'omuti oguyitibwa omutuba kiki? Wassajja osoma kyamasomo mu ekereziya kati obuwangwa tubulabire kwani nga mmwe be tulina obulabirako ffe abakopi bannyini bwo mwabakuuma mwabayina obukuuma obukaadiramu n'okukajjala kubanga Obwakabaka buyina kuba bwa kitalo
osoma masomo kati nze nge yali mu kigoze nali altar boy teri muntu ye nasoma somo nga teyayise mu process bali kusomeseza emirundi emekodi kulaminga ebyo omukama yabyogera tuswadde eddiini y'obukatuliki nze kanka kasijirinaako buzibu eyiweebwa respect egwa mu kitiibwa kya kalicha yaayo n'emitendera gyonna agikkiririza nti alina ogigoberera gyakola era tagiweebuula nedda wabula omulangira w'obwakabaka bwa Buganda akiikiridde obwakabaka bwa Buganda okutandika okusoma amasomo awo Petero n'agamba wawuliddemu Nabunya wawuliddemu Nabukenya wawuliddemu Musiitwa Mukasa Kiwanuka wabawulidde okugendayo it would be okay because in this modern society we can pray all together but nsinzira wano nga mmaliriza okwebaza Ssaabasajja Kabaka ensonga yo nnononga omutanda mu biseera byalwaliddemu mu biseera byabadde ng'embeera y'obulamu bwe nnungi ensonga y'ennono ebadde enkulu era nga nze omusajja eyakulembera abantu abagenda okusaba mu nsozi nga mwe muli makanisa ebyayogerwa eyo n'ebireeta obuzibu nze mbimanyi saagala kumansa ntungu saagala kubyogerayogera naye ebyali eyo nze mbimanyi nebaza Ssaabasajja Kabaka okurespectinga culture kati saawe eno agikutte mu ttano aginywezezza bano abasigadde baweebuule basigaze ebifaananyi ebyo naye ye agikutte mu ttaano nze musajja eyanoonya abantu abaasuulibwa Omutaka Kasujju Kabaka Kateebe nembakomyawo mulayimulaiti ensemanye nti obuwanga waffe bukyatambula weebuli busoboka era weebuli tebutaganjulwanga abantu abo gye bali naye bammiddwa mu kisa buli gwawulira gy'obojja simanya ayogera biki Kasujju yagambye abo byonna nze nabireeta byava mu mutwe gwange ne nganka ngende ndeeta abantu bano at least culture eddewo ku mulembe guno ogwa digital omuntu ne bw'aba agenda kwogera nga tagenda kwogera ku telefayina nga temujja muwa mukisa ffe wano tumuwa omukisa omuntu ayogera atubuulire ekintu ekifutuufu bwe kirina okukolebwa but the true culture unless I thank His Majesty the Kabaka for refusing to eat that cake. Cake yabadde ya bujozi. Cake yabadde ya bujozi. Kubiriza Abaganda mwenna nti ennono si bulabe. Okutegeera omulamwa gw'ennono yo gye wazaalibwa engeri gy'olyamu engeri gy'otuulamu ku lujjuliro bubonero ki ngalo ki ze tukozesa omwana taliisa mukono guno bw'ozuukuka mu maaso n'abozze that is a culture okwo si kweraguza okosi tiebigere tubinaaba bwe tuti bwe tugenda mu nnyimbe bakusibe akaki n'aba akagogo those are ordinary things that can be done. They are not a reflection of Satan. That's what we should do to preserve the culture for our generations. Byogedde mu Luzungu kubanga abamu mwafuuka bazungu nammwe mubiwulire naye bye mbadde ntegeeza okunaaba akabugo okukola okuba n'essinzizo essabiro bwe mwaka stomizinga ne mugamba sitaani abeera mu ssabo nedda essabiro praying abantu abasinga abeera ne waasabira mu nnyumba ye that becomes his oluhassabo ekyo kifuuka ekifo kye waasabira ebigambo bino mubiyigirize ate nammwe mubyeyigirize omuntu ayinza okubuuza nti mwene ensi ebyo bikyatuyamba kitebyetaaga kubanga bikuyamba bw'obanga tosobodde kutegeera na kubijjamu kisobola kuyamba bijja kuyamba abaana bo kikeeki ekyo abaasigaza piisi muzisuule kikeeki ekyo kyabadde kyabuwemu nyina na bingi byembisseeko ku lw'okuwabulibwa puroguramu eno singa nagikoze sibuuliriddwa wano singa siriiwo singa mwanvumyevumye dda naye mbeebaza okumpuliriza mwebale nnyo yenze kankaka neddira kinyomo akabbira omutima sibadde mu mativu n'okuweebula obwakabaka nga muddira abaana b'engoma nga mubasikiza engalabi ebeerako omusota waggulu ate eyammwe embajjule obwakabaka bulengejjera wakati w'akatindo ke mwateeka mu mbajja ebbiri ani azikulira olumu lwani olulala lwani
This is symbolism, politics of symbolism. Ebyobufuzi buba bubonero. Waliwo bagamba omuganda yekenyini yagerengero nti wali omulema towetera wo lugalo omulema bwakulaba ngo wese olugalo agamba omuvumye. Obubonero eno yenyini jendi eno kati sawe eno jena wangangukira. Kibi nnyo okusonga mu muntu abasajja aba respecting omunne bwoba muddugavu tewali yo busosoze tosobola kusonga mu muntu bwoti obugalo symbols. You must respect the symbols. That is who we are, and we must accept what we are for the benefit of the future, what our children will be. Tuyina okukikkiriza ennimi tuzimanyi, ebitabo tubisomye, obugunjufu tubumaze, naye olwaliro lubeere lwaliro, olujjuliro lubeere lujjuliro, ekisenge kisigale nga kisenge, olumbe lusigale nga lumbe, okwanjula kusigale nga kwanjula. Muleme kuteekamu buno obusajja, waliwo obusajja obwo obuzina amazina nga agamenyese obwo nga buzinira mu kkanzu. Inze omukolo gwange ogw'embaga nga mpasa zeedi okola embaga eyegenda okusembayo nja kukuba katumu oluyi nja kubuuka ali nga nze mugole nkube katuma azina amazina agatalina amakulu nja kumukuba oluyi era nze nja babulufinga mbabuli n'ennyimba ze balina okukuba nzimanyi actually nja making sure ziri customized nze sisaagira mu nnono ku mulundi guno senga mukooki abatumidde mukyala mujjanjabi wa kinnansi bigambo bino tabimanyi bino byange ndowooza zange naye gwe yeetaaga okujjanjabibwa mu nkola ennuŋŋamu mukubire ku 750 260 abakyala bamanyi okutabula eddagala eriva mu miti okukujjanjaba abalina abaana abagwa ensimbu abaagala nti mbeera ya mikisa abaagala embeera y'amaanyi g'ekisajja bagikolako abaagala ebintu ebyenjawulo gwe kuba 750 ajja kubanga akuyambira ddala ebintu bye bikola yanyamba nange okunzija mu baali bankutte mbasibudde sirufuule luyimba buli kaseera ebyo bijja kutuuka ekiseera bikome newankubadde biruma olina okubyogerako n'obibuulira abantu abalala babyerinde kusaawa eno mbasibudde nja kubalaba mu puroguramu endala mweraba.